Sister waffe agambye me am always annoyed in Kiyumba baddiya nkole ntya okukendeeza ku busungu mu nnyambe. Naye kati nnyabo obusungu onaabwegobako osigaza eki? Nze ebimu ku binyambe otuuka wano wendi obusungu. Naye balaba nange owa 2025 okwerungi yakubadde ku kyagaani. Kubanga waliwo mukama wange wagira naddirizaamuko katoki naye era sikirinze nensigala nga nkyali ku oligino yange kunyiiga nenyigira n'emitambo. Kati mumbuuza ate kati ki ekikunyiiziza sikimanyi. Mazima ddi yasigaza busungu bwo tolyejjusa. Owulidde kunze bakuwa ku magezi awo naye nga kyemmanyi obusungu bwa mugaso nnyo mukwano. Sister agambye nti munnange musigale n'obusungu bwammwe, musigale n'obusungu era tugamba nti bukolera ddala nnyo mu kiyumba ky'omuwarabu. Obusungu bukola mu kiyumba ky'omuwarabu oba tebukola? Kyekibuuzo ekiriwo. Nze kyemmanyi nga nze obusungu buyina bwe bukolera era bukola nnyo ng'oluddewoko. Kati maada wobanga wakayingira mu kiyumba ky'omuwarabu nga okyali mupya tonyiiga. Sokolekeko ako kafeesa ako akasanyusa ako, kubanga munnange omuwarabu asobola okukwata n'akuzza e Uganda oba ku office ng'ensonga gyawa nti obeera munyiivu toseka. Kati sooka oteekeko ako kasimayiro. Naye bw'omala okulwawo bw'oti n'otandika okutuuka mu myezi nga myezi 7, myezi 8, kubanga waba takyasobola kuzza ku office oba mwaka, bw'oweza eryo ebbanga maada tandika okunyiiga. Kunyiiga kulina ekukolera. Ebiseera ebisinga bw'oba onyiize mulimu omuwarabu ng'atya n'okutuma ng'onyiize ng'atandika okwebwalabwala nga ye ng'emirembe gimuggwako yekka. Naye mulimu abatagenda, mulimu abamu nga onyiiga ye nga tebimulya, naye mulimu oli nga bw'onyiiga atya okutuma. Ate w'obeera mukambwe ewaka kyemmanyi ku muwarabu nti w'obeera mukambwe sometimes n'abaana bakutya. Eyali badde afumba simanyanga ziboruga, simanyanga zipotatasi, ng'osobola ozifumba olunaku emirundi ng'eno oba 5 ng'akaana buli ssaawa kaagala kulya, batandika okutya bw'oyinza ozifumbako emirundi ng'ebiri ne batya okutuma ogwokusatu. Naye bw'oba ng'osekaseka buli ssaawa oyinza okufa emirimu. Omuntu asekaseka mu nnyumba y'omuwarabu ofa emirimu. Ye walinga mwakyadde anti gwe bakimanyi Eva tonyiiga, gye bakuyita Jodda, gye bakuyita kyokola gwe tonyiigako, oyinza okufa emirimu. Buli baagala bayinza okutwalawo n'okolawo, buli baagala bakutwalawo n'okolawo. Naye bw'otandika okunyiigako era nakola ekintu n'olaga nti onyiize, ayinza obutakiddamu abamu. So maada okunyiiga kulinako we kuyambirako. Naye togeza n'onyiiga ng'okyali mupya, ojja ku munnange kufiirwa akalimu. Ojja kufiirwa akalimu ng'okyali mupya. Naye sooka obeerewo malako emyezi gya probation 3, yingirako awo. Tambuzaako emyezi nga 8 mwaka ogwokubiri tandika okunyiiga seriously. Naye gundi yakyuka. Omanyi lwaki onyiiga? Ovanga ku muntu naye nga buli mulimu gwonna gutunuulidde ggwe. Bannange otuuka n'oba nga tobadde wa kunyiiga, just n'onyiiga nga bo si be bakunyiizizza, naye ng'olw'emirimu gye bakutuma okukola. Oba okyafumba ne bagamba kati kola kino, oba tonnaba kukimaliriza ne bagamba kola kino, oba okikola n'agamba bw'omaliriza kola kino, nga n'emirimu gy'omanyidde ddala nti olina okugikola ade tebakulagidde, baagala bakulagire. Mutuufu onyiiga. Naye nga byebyo mweyiga okunyiigako. Wekisaanidde si buli ssaawa.
nga nyiigako. Kyekyo bamikwano, Mukama bampeere nnyo omukisa wona wosinzira okuba nti olaba vidiyo za Maggie okola kyamaanyi nnyini ddala ate gwe munnange akomentinga n'olayikinga onzizaamu nnyo amaanyi. Mukama bankumira takumira mpeera, musibe bulungi, musule bulungi, mweraba.